tuli bakazi bakulu muli bakulu okusinga Ibulisu mwe musinga Sitaani obukulu wano eyakema jjajja mu Adamu temuddamu okuzanyira mu ddiini ene ddiini eriko nannyiniyo lwaki mumutegeerera agamba jiribabu gwe noga kiteeteeyi jiribabu nti Gomez jiribabu tontawanya sikaati yambala jiribabu blouse please Allah nvaako nyambala blouse banne wakyala mwe mwambale jiribabu twambala pupunjabbi by the way tuveeko mwambala jiribabu nze nyambala kakaya ke kampe emirembe so far you know me kale mberawo just ekintu ekyo kinkwasa ebbugumu nga bwomanye ebbugumu oyinza okuba nga yanika mukende kikubika Allah agamba bwebikera bwe kiba kikubise kiba kikuyambye naye mwe abakazi abasiraamu ne mwambala engoye zitangaala nga mutangaza noyambala olugoye ne lulagaanu munda oyambadde empale ya pinki gwe shaitwanaati oli mwanyina Ibilisu kale oyamba ne shaitwani nega nti a'udhu billahi minash shaitani rajim ngana shaitani naye kwekingiriza shaitani yekusanga ng'oyambadde ebisambi biri kungulu kugamba we noteke na butekenyi bweti nega nti a'udhu billahi minash shaitani rajim nagwe shaitani esinga eri gyetalabako kubanga eno shaitani erabwako omukazi omukulu n'okunamira abaana awaka n'okunamira olubuto oluli munda nayambala akagoye kamukunamya n'akunamira gwayonsa n'okunamira amajinni bamalayika n'abantu otembeeya ki ebyo mwambala mulooza mu nyambala mpanvu zi transparent have you seen don't you see nojja mu ddalasa n'okwata akagoye kositulirako omwana n'okasiba ku mutwe mba olwokuba ogenda mu ddalasa n'okwata akagoye kakateri n'okateka ku mutwe manyi n'okwesibako obugoyi bw'omusulo bw'abaana lwaki mujoga Allah mu ddiini gye mwakeera ku makya n'agibawanga ekirabo naga nti waladitu lakum al-islam ad-din basimidde obusiraamu kubanga eddiini gwe kanifa hajala obusiraamu obulimu kujoga bujozi Allah nannyini bwo tekibadde automatic nti ffe tubadde tusaanidde okubeera wano wabula Allah atulonzeeyo buli omu gyabadde oba gyabadde ateekeddwa okuba olwaleero olw'essande n'asalawo n'atukuŋŋaanya wano tumusaba okusaasira kwe n'ebyengera bye abituuse eri omwagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nannyini buvunaanyizibwa obw'okutuusa obusiraamu buno eri abantu n'amajinni ebisangibwa mu Africa, Asia, Australia, Europe, America, Middle East, emashariki ne magharibi n'abantu bonna b'amajinni abali ku gayanja agayitibwa Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, abali ku mbalama z'ennyanja kati nga abali wano e Kawongo muyinza okulowooza nti wano tetulina ffe tuli bavubi twevubira mukene Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatumibwa gye muli n'olwekyo bwe kalitanda oba bwe kanaatanda n'ava ku mwaliro guno ogw'ensi nga bamubuuza ku bikwatagana n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama tabimanyi tebimukwatako teyabitegeera mutawaana omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ma min yaga nti walladhi nafsi biyadi ma yasma'u bi yahudiyun wala nasalaniyun walam yu'minu bi illa kana min ahli an-nar au illa kana min ashabi an-nar. Kino mbaka bwe yali ayogera yamaliriza obubaka bwe bwonna nga tafuddeeyo ku nsonga eno oba olibeera pulezidenti oba olibeera kabaka oba olibeera wa ggwanga ki yagamba tewaliiwo n'omu ampuliddeko nga yeeyita mu Yahudi oba munaswala n'atanzikiriza nga yaga nze ndi mukristaayo oba ndi mukatuliki oba ffe tuli basamize naye ng'akiwuliddeko nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yeyatumibwa n'atakkiriza Nabi Muhammad byazze nabyo yaga nti illa kana min ahli an-nar oyo agenda kubeera mu bantu b'omu muliro. Kitegeeza ki? Kufaayo, kwekaka, kugifuula order, okubeera ng'okwata oba oyiga
oba ovunanyizibwa okutambulira ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Buli muntu akwateko mu kibatu kya munne amuddemu amutolera salaamu eyammwe y'ababiri nga bw'osaba abakyala buli omu akwateko mu mujjawe mu ngalo atayagala kusoma fulumo ddeewu wammwe nasigenda beegayirira bwegayirizi mwe mwereese sirina gwe naleese wano nti nfiirwa transport atayagala kusoma fulumo ddeewu wammwe kwajja kufunira wano bizibu bya bwereera ate bagamba kwatako muno mu ngalo wenna ozimba oyagala kubanga zisekkokko. Assalamu alaikum. Buli omu akwate mu ngalo za munna amulinaanidde omutwalire n'essalaamu. Abakazi nja kujjaawo mbatonye mwana nja kujja mama mukwateko ku lubuto mugaye assalamu alaikum. Oyo oyo nawe omukwatako bonna ogati assalamu alaikum. Allah akuwa emirembe atakufulumya emirembe duwe ebannene. Twagala mwana tusigenda kwawukana nnyo kuba nsanze muli bayizi oba muli bayizi muli bayizi wangi muli bibiri muli bayizi mwaze kuyiga ilimu n'okuyiga obusiraamu kati muli bayizi ate abayizi muli bayizi ate abayizi mwaze kuyiga ilimu mugifune wano ate mwaze kuyiga obusiraamu mubukozese siwe kiri kati muli babiri muli bibiri muli abayizi abayiga ilimu ate muli abayizi abayiga obusiraamu. Ngenda kusooka kutunula ku kigambo ashurutu swala. Sega nasomesezza nze nakyenjagadde okujjayo kibayita ashurutu swala esookera ddala akalombolombo k'eswala al islaamun al bwakubuuzanga nti tuweeyo obulombolombo bw'eswala kyosooka okukola nga tonaba kusaala ekisooka al islaamu ne bw'osaala eswala omutwalo gumu mu ddakiika emu nga toli musiraamu tezikkirizibwa. Akalombolombo k'eswala ke tusookerako kabeera buki? Abasiraamu muwanike emikono. Ng'oli musiraamu wanika emikono nga mwesiimye. Abasiraamu tuwanike emikono. Kati abasiraamu be bakkirizibwa okukola ki? Naye nga abasiraamu balina bino biri bina: at-tawhidullah wa ta'atuhu wa taliku mukhallafati amrillah. Omuntu akkirizibwa okusaala ye muntu ayawula Allah n'amugondera n'ayawukana oba n'aleka okwawukana ku biragiro bya Allah. Kati nziramu abayawula Allah muwanike emikono. Ekyo muse abagondera Allah muwanike emikono. Muse abaleka okuva ku biragiro bye muwanike emikono. Tolimba golimba yakumanye Allah. Huwa tawhidullah wa ta'atuhu wa taliku mukhallafati amrillah. Kibayita obusiraamu oteekeddwa okuba nga oyawula Allah tomugattako kushiriki yenna, ng'omugondera buli kye yalagira, nga wayawukana waleka okwawukana ku biragiro kye buli kyalagira kyokola. Wanika omukono ng'obirina bisatu ebyo. Munyumira kuwanika mikono oba mugondera nze olw'okuba mbalagidde. Munyumirwa kuwanika mikono oba kye muwanika kye kituufu? Kati nno ebyo ebigambo bisatu
oyinza okusanga nga wano mu Kayunga district tewabeerawo bantu bataano babirina. Oyinza okutambula n'otuuka ku mwalo gw'e Kawongo nga tewaliiwo abirina byonsatule. At-tawhidullah nga alina tawhidi eri Allah buli kyonna. Nabeerako ku mwalo waliwo empewo ze bayita ensalazi, muzimanyi? Ate ensungu, ate omuyanja, ate omuggundu, ate enkoma. Ani aziteeka ku nnyanja? Mulimba ki? Situka wano mu nkakasi ddala ennyanja eyo ateekako empewo ensalazi n'omuggundu aba Allah. Mukakasa abavubi, mukakasa ndizege wakimulimba. Temukimanyi nti Mukasa yateekako empewo ezo? Abavubi abali wano temuli bavubi, mwe mulya bulibi bavubye. Abavubi bakimanyi nti empewo ezibeera ku nnyanja Mukasa yakola ki? Okuva ku muyanja, omuggundu, ensalazi, ensungu, esimanyi, enkoma, Mukasa yataddeko. Era mwenna mukimanyi nti Mukasa wa nnyanja, nannyini nnyanja ye Mukasa. Kati mmwe abali eno ku bbalama ly'ennyanja abava eri ne mujja Buzzi wano, abamubeera wansi eyo mu byalo ne mujja Buzziko wano, muyina ekibatawaanya. Baani abalimi? Ng'oli mulimi. Tuli ku kalombolombo k'esswala. Ani amanyi sekkoteka? Omuddo gwe bayita sekkoteka gukola mulimu ki mu nnimiro? Sekkoteka akola mulimu ki mu nnimiro? Wangi? Muddo. Mu lusuku gubeeramu oba tegubeeramu? Bw'oba olima olusuku lwonna ogumalamu oba olekamukko? Wangi? Abawaata nga muli bakyala muwanike emikono nga muwaata emmere. Ettooke erisigala mu kikuta baliyita batya? Mulimba ki? Temuyina matooke? Lumonde asooka lwaki temumuwaatako bikuta? Bw'oba ogenza okusima lumonde ow'omuggo, ekibbo okikola otya? Lwaki okivuunika? Lwaki ovuunika ekibbo? Obadde mbasiisiitira mbaleeta kubanga beno bamanyi mwina lumole wayita Kawongo nkuwooma muyitirivu. Mulaba ensi bwetambula. Abaganda abalina ensuku eyo balekamu sekkoteka, mbu amatooke olusuku lukoteke amaki? Amatooke. Abakyala abawaata, Abaganda beeyo abawaata amatooke, ettooke erisigala mu bikuta baba balongo. Ettooke erisigala mu ki? Baba ki? Babeera baana. Ettooke eryesimba ng'awaata abeera mugenyi. Dozo mubiwulidde? Abeera mugenyi. Enjuki ezunga kumpi n'amaaso go nga kuyitako kiba ki? Abeera muki? Kati ng'okyayina endowooza nti enjuki yereeta omugenyi ne bw'osale so atetuuka.
tugambye tuli ku kigambo kye bayita asurutu. Surutu swala kitegeeza ki? Olina kubeera muki? Akabonero akasooka mu bulombolombo bw'eswala mulimu al islam. Kati omuntu yenna mu busiraamu ng'oyina ekintu kyonna kyeweeraguza nakyo ne bw'osaala eswala yo tetuuka, kubanga toli musiraamu. Okweraguza n'ekintu kyonna ky'omanyi ne kye baakugamba. Abantu mweraguza muno, mutuuka n'okweraguza mu ngoye zammwe ng'olina olugoye lw'oyambala n'otafuna. Ne mweraguza n'ennaku, olina olunaku lw'ekisiraani. Ne weeraguza n'abaana, olina omwana bwakasita akola atya? Agulawo oluggi. Mweraguza ne mayiti, bw'osanga mayiti kasaba gikuyisaako gy'olaga miki? Giba biki? Mweraguza n'emmese okubasala mu kkubo. Mweraguza n'ennamunyenye. Mweraguza n'ebiwugulu. Mweraguza ne mukasa lubaale waawa. Mukasa lubaale waawa. Lubaale w'ennyanja. Tewali muntu yenna ng'awangaalira ku lukalu ku bbalama ly'ennyanja nga teyeeraguzangako ne lubaale ne mukasa. Okujja nga tokolerako. Waliwo amateeka agafuga ennyanja. Mwali mufunyeko omuntu agudde mu nnyanja? Wane Kawongo? Wali? Amateeka ge babawa okulaba mayiti mugagoberera bate mugagoberera? Amateeka ge babawa okunoonya mayiti mugagoberera bate mugagoberera? Ani yali agwiriddwako omuntu we mu mazzi? Kati tokiraba? Temukiraba? Surutu as-swala al-islam. Akamu ku bulombolombo bw'eswala kubeera muki? Ng'ate obusiraamu bulina ebintu bisatu oba bina: at-tawhidullah wa ta'atuhu wa tariku mukhallafati amrillah. Abasajja mwenna abali wano, wulira abatalina swala, wulira abatalina ki? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti inna allaha la yukubalu as-salatu ar-rajulun musbiru. Allah takiza swala ya musajja ng'engoye zisusse obukongovule. Muyimuke, ngambye muyimuke, twaze kusoma. Muyimuke abasajja, muyimuke. Buli ayina engoye nga zisusse obukongovule swala yo nfu. Gweze kantu zibulamu. Nejogenda okusaala owedde gwe mukulu munnange ogenze. Buli ayina mutuule. Lwaki mwe mukiyita ky'abatabuliki naye ekyo nabbi ekiramulira musaaze yekka, si mutabuligi. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu bimu ku bitusse eswala y'omusajja engoye ze nga ziri wagguluwo, yalagira nno wakati w'entumbwe kwe kutuusa eswala. Abakyala mwekka, buli atali mu jiribaabu eswala tetuuka.
bw'oba omanyi nti weebikakakaya kano ka Sofiya ng'obaako ensowera dakika 5 weewujja fasolatiha batira mu buyina ani ayina jiribaabu yimirira yambadde jiribaabu omukyala saagala ngoye empanvu sizaagala njagala jalabibi njagala abambadde jiribaabu abakyala tugambye watali ku mukhallafati amulillah omuntu okubayita omusiraamu oyina okubanga ova kukwawukana ku biragiro bya Allah yalagira mu Qur'ani suratu al-Ahzabi ti abakyala yudinina alayhinna min jalabibihinna bwe yatalina jiribaabu wayawukana ku kiragiro kya Allah ne bw'osaala swala tetuuka okujjawo nga gwogamba Allah nti nedda yudinina alayhinna min kakayahinna min shariyatihinna au petiveirohinna au gomesihinna oba kiteteyihinna oba sikatihinna oba bulawuzihinna oba shariyati ani atayina asatana mu jiribaabu abakazi muyina omuze ogw'okuteeka bye musaana byo ku misumaali n'omala okusaala n'oteeka akaya k'osadde nako ku musumaali n'oddayo n'oyanika mukene eswala yo ebanfu omukyala tajjaako olugoye lwe lwasaaliramu omukyala 24/7 okuva lwaweza emyaka 6 okuva ku nviiri tazibikkula paka wansi n'aleka bibatu byangalo ennyindo n'ekyenyi byebisigala bw'oba omanyi nti engoye z'olimu zoyanikiramu mukene tozisaaliramu zosaaliramu omala n'ozambula n'oziteeka wali ku musumaali n'oddayo n'oyanika mukene essola gy'osadde ebanfu olugoye olutangaala nga naawe wennyini weeraba empale noyambala olugoye ne lulaga endika nti ayambadde bukuubo pinki njeru zino zikasoggo buno bwe mwambala bukasoggo bwammwe obwo n'osaalira mu swala nga olugoye lutangaala eswala yo maneya ne bana ebyo si byabatabuliki byabasiraamu beekawongo Allah bye yagamba bokka kasita omanya nti oli musiraamu bwe batyo n'ab'e Makka obusiraamu buli yunifoomu bw'olabanga nga obusiraamu bwawukana obwekawongo si bwe bw'e Makka alhaqu la hakaini amazima siga mirundi ebiri nti abasiraamu ab'e Saudi Arabia balina kubanga bafaanana bulala nammwe abawano mufaanana bulala nedda gomesi tebazibalagirangako gomesi ngoye z'Abaganda jiribaabu zengoye z'abasiraamu abakkiriza mujje omuzannyo mu ddiini mujje olugezigezi mu ddiini mulekerawo okumanyiira Allah mu kifo ky'okumumanya byayagala mwasalawo okumumanyiira bumanyiizi mumulaba kati mumwesobolera Allah yagamba ki jalabibe kasanya yambale sharia ekyo nakyo olomba ndidde embizimba avudde mu busiraamu huwa tawhidullah wa ta'atuhu wa tariku mukhallafati amrillah waliwo abeefudde nawe atandise okusomesa mmanga eyo kuba njogedde kimukwatako nja kusitulodde wammwe nja kuba bukubisama ngene nkuba engumi ekufulumye wali ate nkomewo nsomese mu dakikazi otandika okuwanda akalulwe gwezanya nabatadde nagambye awulira nga tojja kuwuliriza funa woyita bino byenjogera nze nveera luweero gye navudde ate nange simwe mwampeerera okubisoma kati mwana bwonzanyirako nonderako mwana enoma mwana nkuteeka muteesi
bwe tuba tukola eddiini batudaivatinga abasiraamu. Mu abasiraamu bawana Kawongo, simanyi abeebugerere, Kayunga, babadaivatinga bababulira babalaga Abaganda nti Abaganda mwambale bwe muti. Omukyalo omukulu omufumbo ayambala gomesi. Gomesi yali musajja muyindi. Omusajja bamitanga Gomesi mu Kampala yasanga abakyala nga basiba embugo, basiba wano, basiba amabeere bwe bati, n'asiba olubugo lwe paka wano ku mabeere, n'atunulira ennyambala y'abakazi Abaganda n'agyegomba. Bwe yagenda ewaabwe Ebungereza oba ebuzumanya ebuyindi, n'aleeta ejjoola, n'addira olugoye luno olw'abakazi lwe beesiba bwe luti, n'ateeka ekigoye kye bayita kaba, n'ateekako kye bayitani kakaba eno ey'emikono. Omukazi gwe baalaba nga alwambadde bambuuza nti olugoye olwo lw'oyambadde walugjewa, nalugjewa Gomesi. Owoli omuyindi atunga ne bagamba nti olwo olugoye lwa Gomesi ne lugenda nga lulanda paka okutuuka olwaleero. Mumanyi nti Gomesi lugoye lw'Abasiraamu. Fe Abasiraamu tulina jiribaabu, tetulina Gomesi. Fe Abasiraamu tetulina kiteeteeyi, tulina kakanzu. Omukazi ayambala akakanzu kakambala munda ne kayitamu, si shariya. Era omuntu aliyamba olugoye naga nyambade shariya, Allah ogenda munnyonnyola oba shariya bayambala nyambale. Eshariya tebajambala. Eshariya ge mateeka g'Obusiraamu gonna: kusala swala 5, kusiba mwezi gwa Ramadhani, kukola hijja, kuwaayo gye bayita ki. Allah yajogerako mu Qur'ani essura ya 45 aya ye 18 yagamba summa ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'aha wala tattabi'u ahwa allazina la ya'lamun. Gwe wekawongo nakuteekako amateeka n'ebiragiro gagoberere. Allah fe tuli Baganda, wala tattabi'u ahwa, fe tuli bakazi bakulu. Muli bakulu okusinga Ibulisu, mwe musinga Sitaani obukulu wano eyakema jjajja mu Adamu. Temuddamu okuzanyira mu ddiini. Eno eddiini eriko nannyiniyo. Yaani nannyini ddiini? Ani? Lwaki mumutegeerera? Agamba jiribaabu, gwe noga kiteeteeyi. Jiribaabu nti Gomesi. Jiribaabu tontawanya sikaati. Yambala jiribaabu blouse, please. Allah nvaako nyambala blouse. Banne wakyala mwe mwambale jiribaabu, twambala Punjabi. By the way, tuveeko. Mwambala jiribaabu, nze nyambala kakaya kekampa emirembe. So far you know me, kale mbeera awo just ekintu ekyo kinkwasa ebbugumu nga bw'omanya ebbugumu. Oyinza okuba nga oyanika mukende kikubika bika jjajjaawo nyabula kikubika. Allah yakagala kubika. Allah yagamba weebike era bwe kiba kikubise kiba kikuyambye. Naye mmwe abakazi Abasiraamu ne mwambala engoye zitangaala nga mutangaaza. Noyambala olugoye ne lulagaani munda oyambadde empale ya pinki, gwe shaitwanaati. Oli mwanyina Ibilisu. Kale oyamba ne shaitwani nega nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ngana shaitani naye kwekingiriza. Shaitani ekusanga ng'oyambadde ebisambi biri kungulu, oyambadde kwegamba we noteke na butekenyi bweti nega nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nagwe shaitani esinga eri gye tutalabako, kubanga eno shaitani erabwako. Omukazi omukulu n'okunamira abaana awaka, n'okunamira olubuto oluli munda, n'ayambala akagoye kamukunamya, n'akunamira gwayonsa, n'okunamira amajinni bamalayika n'abantu. Otembeeya ki? N'ovaawo noga nti kaosaale. Allah akkirize swalayo. Allah tatwala swala z'abakunami. Tatwala swala z'abakunami. Ebyo mwambala mulowooza mu nnyambala mpanvu
zi transparent. Have you seen? Don't you see? Ana tabitwala ebyo. Ate mwe abakyala abayingidde obusiraamu nga mumaze kumala kufumbira baba mwe abasiraamu mwegendereze. Obusiraamu si laavu. Kyosajja yakoma okwagala ennyo gy'okola eddiini. Bw'akendeza laavu nga nawe okendeza eddiini. Ani yabibagamba ebyo? Ani yabibagamba? Eddiini mugikola lwakuba babba bammwe. Nojja mu ddalasa n'okwata akagoye kositulirako omwana n'okasiba ku mutwe olw'okuba ogenda mu ddalasa. N'okwata akagoye ka kateni n'okateeka ku mutwe. Omanyi n'okwesibako obugoyi bw'omusulo gw'abaana. Lwaki mujooga Allah mu ddiini gye mwakeera ku makya n'agibawanga ekirabo naga nti waraditu lakum al-islaama ddiina. Mbasiimidde obusiraamu kubanga eddiini gwe kaaniifa hajala. Obusiraamu obulimu kujooga bujoozi Allah nannyini bwo. Tebakugambako osome ddalasa mu mwaka emirundi 2 ne mu jjuma towuliriza. Wala abakyala abajja ne beebaka yakanga bwekanziga baga nti kimuswala n'omubuuza bukyanga omwaka gutandika ejjuma za myezi 7 wali owuliddeko jjuma ki n'okyusa ki? Ejjuma yasembyeyo jjo yabadde esembayo mwezi ogw'omusanvu. Ejjuma za myezi 7 wali otegeddemu kigambo ki mu khutuba zonna? Watereeza ki? Mubikitegedde? Muntegedde bannaye? Salaamu alaikum. Buuza munno nti obitegedde? Kale mwebuuze tubitegedde. Ne bwe mutabitegeere mujja bitegeera mu ssanda. Olwayo temubitegedde tujja bitegeerera mu ssanda ffenna. Buli gwe banaabika bajja kumala kutegeeza nti ekikuleese wano kiki. Bamalayika bakuleeta mu ssanda nga bakutadde mu ssanda y'abasiraamu ne basooka bakuba emigo gya myaka 7 mu kabuli ku kwefaananyiza bwefaananyiza ng'abasiraamu. Lwaki tojjidde mu kofini? Anti nze Sawuda ddala okakasa bali musiraamu ng'osaala eswala 5 gwe mumukube paka bwana kumukuba kujja kwereeta mu ngoye z'abaki kwefaananyiza baki mu musango mu Luganda bagiyita impersonation. Tulina abakyala wano mugenda kugamba nti weetuli abakyala wano. Nze ngeraga tulina abakyala mwe mugamba nti weetuli abakyala wano. Tulina abakyala wano muddemu nti weetuli abakyala wano. Tulina abakyala wano nga tweyisanga ba Paulina ngera tubulako mudaali muddemu. Kati awo oba toligoga nti ngera babulako mudaali oba toligwe ngera tubulako mudaali gamba nga babulako mudaali okubeera abakirisitu. Ng'omukazi enneeyisa gye weeyisaamu ewaka tosaala ng'obulako mudaali okwefuuka omukatuliki. Nga gw'osaala jjuma osaala bbaawo olwaliwo n'esswala zaakulema okuyiga. Kale enjawulo yo obanga mangi eri obanga Pauline oba Paulina olinga Leste Robina Regina mwagana okuyiga esswala. Abaziyiga mwagana ozisaala. Abazisaala mwagana okwambalanga nabbi bwe yalagira okwambala nga musaala. Kale ebyo bisatu oyinza okuba tosaala, oyinza okuba nga osaala naye nga by'osaala tobitegeera, oyinza okuba nga obitegeera by'osaala naye nga wagaana okwambala ng'omusaaze. Gyonna misango. Okusaala esswala n'okisalira mu lugoye lwe bataakulagira musango munene gwa naggomola. Allah agenda kuvunaana kuzannyira mu busiraamu.
naliko wano darasa eyayita oba yali ya mwaka guwedde, nalabamu abakazi abaali bambadde jilibaabu balinga 2 n'ekitundu, balinga 2 n'ekitundu, oba kati bawera bameka simanyi. Temukyusaako mukyaganya okukyusa. Mwasuze wano nga musoma, abasuze wano muwanike emikono. Abasuze wano nsaba Allah abasuzeko mu jjana. Abasuze wano naye buli yasuze wano nga bawo teyakukkiriza afunye omusango. Omukazi takkirizibwa kusula wantu wonna nga talina bbaawe. Okujjako nga aweereddwa olukusa, era bwe bavuddeyo namaanyi bbaawe teyakusiibudde musango. Kino buli mukyala yenna mufumbo kitegeere, toyina mulimu gwokola nga gwakkirizi nga gwa faradha oba gwa sunna ng'oyina bbaawe okutuusa ng'omaze omumutegeeza. Si kumusaba lukusa, kumutegeeza. Ngenda mu ddalasa, ngenda kusiiba mmande, ngenda wabweru nesigenda kutayako jilibaabu, ngenda wabweru nesigenda kutayako jilibaabu. Lwaki? Ngenda kuyiwayo mazzi nkomewo. Era omukazi awo wakkirizibwa okutumira bbaawe n'amugamba genda ongireyo gano amazzi, siri mu jilibaabu sambadde. Njirayo ago amazzi mu kataasa, sitaddeko jilibaabu. Sababu tebwakukkiriza kufuluma. Njirayo ago amazzi. Sirina maanyi, genda onyandikira engoye wabweru, sirina gamaanyi gatayako jilibaabu. Sirina jilibaabu, genda ondetera amazzi ku bbowa. Sirina jilibaabu, kusundira bbeere ku bbowa, osunda bote bbeere linga mutima gw'embogo. Mugazi sirina jilibaabu, genda ondetere ku mazzi ku bbowa. Nja kusangayo abasajja. Sirina jilibaabu, genda ongulire enva. Sirina jilibaabu, genda ondetere emmere. Sirina jilibaabu, genda ondetere enku. Paka bwalitendewerwa n'azigula ezigenda okukima enku ezisaalirwamu ensoma ddalasa nga weeziri jilibaabu nga 2-3. Aye tokikozesa olugezigezi. Bajja kusabulira bwerere. Musaka Muhammad yatugambye mwemba muyiwayo amazzi, mwemba muwoza ebintu, bajja kusabula nga nze siriiwo. Sajja basabula. Ojja kuleeta olugezigezi owefuule ng'ayina imaani. Sambadde jilibaabu, genda ongireyo amazzi ago. Sambadde jilibaabu, genda ompeereze essowaani ezo. Ajja kusamba ku mumiro. Nabbi omusiraamu mukazi tatambula nga talina jilibaabu. Tatambula. Beera waka tofuluma. Era omusajja akkirizibwa n'okusimba enkondo ye mu nnyumba n'aleka nga akusibidde ku nkondo. Bw'amanya nti olina embazuulu ojja kufuluma, yeetaaga n'akusiba ku nkondo. Bw'amanya nti onootambula yeetaaga n'akusibiramu, n'agenda n'ekisumuluzo, n'akulekera ebbaafu, n'akulekera fulasika n'agenda. Kubanga kasita ofuluma n'ofuluma wabweru nga toyambadde jilibaabu, ne bw'oba ofulumye ng'oyambadde jilibaabu nga tebakukkiriza, Allah akuteekerateekera ekifo ky'omuliro. Aye nawe bw'olituuka mu kifo kyo nga toyita bbaawo, bannange nze yeeyanzikiriza, Allah mumuyite nange tubeere naye wano, yeyampa izini, nange yeeyandeka n'entambula nga bwe njagala. Omusajja omugezi aga nti kamusibireyo munda. Kazi ne mutambula ng'enswa embisi, buli wamu mmwe mugendawo, ate ne muleekaana mu makubo, n'oseka omwana ne gukonda ku matu, cwe 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 cwe, bw'aseka enseka y'ekisoga. Enseka y'ekisoga, omukazi aseka enseka y'ekisoga. Enseka y'ekisiraamu omukazi tawabulira ddoboozi lye. Yenseka yaki? Ey'ekisiraamu tewabulira ddoboozi lyo. Naye museka enseka y'ekisoga. Ani agimanyi?
ya Kisoga, ya Kinyala oba ya Kiganda. Bannange buno obusiraamu bwe musoma kati otandika okusaala bulina kukyusa nova ku byobadde okola n'otebenkera ku byoteekeddwa okukola ebituufu. Buno obusiraamu mmwe mwabusangawo mumaze emyaka 1400 muli myaka 6 8 10 mwasanga obusiraamu butambula emyaka 1300 ne mumugera mu bweyingizaamu kyokka temwagala bukola ate mubulabisa mulabisa obusiraamu. Mwe mwayingira mu busiraamu teri yabayita. Allah yabalagira kukola busiraamu togamba muzanasali basiri musiraamu era ffe waffe tetuli basiraamu. Kakati nze bba wange kale ye yampowa nangamba musiramuka. Bawe yakugamba osiramuke tonnaba kusiramuka gwe bagamba obugambi. Buli mukazi ali wano nga bawe yakugamba bugambi siramuka nawe newe kiriranya nti nsiramuse ne babawoowa tonnaba kusiramuka ddayo osiramuke. Dayo weeweye eri Allah tawhidullah omwawule wa ta'atuhu ogondere Allah watali ku mukhallafati amrillah. Nema kugamba mbu wano nze tuddewo nze munayi no busiraamu kale bba wange kale nze sitwali basiraamu naye lwanga naye omanye ebyaffe y'abakazi tetuba na ddiini pumbavu. Temulina ddiini akazi temulina ddiini kati onogamba otya abantu ti ndi musiraamu nga tebakutayirira kati nze bantayirira wa? Ani yabaga nti eddiini tayiri? Ne bwoba musajja ne bakutayirira paka ku kundi toba musiraamu. Tayiri kirala nnyo n'obusiraamu kirala. Obusiraamu kirala nnyo ku tayiri. N'olwekyo abakazi abadde bakyalina endowooza nze nafuuka bufuusi musiraamu kasa tebantayirira bwe njagala muzirayo gye nava eyo nsobi. Eyo nsobi. Oyina kuba musiraamu oda oyagala toyagala. Era amateeka g'obusiraamu mwana wattu malungi nnyo galagira nti omukazi bwe bamuwoowa naga nti nsiramuse ne bamutuuma Kanifa oba Hamida n'akyawagana n'omusajja naga nti nze bukatuliki mumutte bakutemako omutwe. Osiraamu bwe nti mumutte omukazi yenna ava mu busiraamu olwokuba bba wa mukyayi mumutte. Toddamu kutwala bwononefu bulala ate kulimbayo omusajja mulala kwefulanga maama fiina. Fumbirwa abasiraamu n'amala ate n'abavaako ate n'afumbirwa enkya abasiraamu wenna olinganga aniita Mongo. Muve ku bintu by'okusaagira mu ddiini. Eyayingira obusiraamu buggweremu ya ayuha allazina amanu dukhulu fi silimi kaafa. Mwingire musiraamu buggweremu si bwaba baba mmwe ajja kuleka wafune namba 2 ajja kuleka wafune namba 3 ajja kuleka wafune namba 4 ofe akuziike wayitewo mwezi gumwale alipressing ekifo kyo. Nino omusajja mukwano gwange yafiirwa omukazi awo ne bayita akasaka ne bagamba nti gundi yazzizaawo omukazi we yafa. Ne mbaga kiki munne yamuzaawo awo yamuzaawo mukazi gwe baazika yamuzaawo nedda yawasa omulala namuteeka mu nnyumba eri olijjale era abantu bakimanyi nti bambi yafi mukazi we yafa n'azaawo omulala. Kati mumubeesibako bwesibi ojja kufa wano enkya bomusajja azzeewo omulala. Muve kweteka ku basajja. Nze gwe mulaba wano kamba weeki ekyokulabirako kyangu nnyo. Gwe mulaba wano gwe mwogera naye sigamba nti banyumiza bunyumiza nze nakikola muwulirize. Omukazi yagamba ngenze ewaffe ku Lwokuna neninnya naye basi nemuwerekerako nkakasi ogenda nti ye netutuuka ku Lwokutaano enkya nensala ejjuma ku Sande nempowa omukyalo omupya. Nze gwolaba wano gwogayira obwereere era amala okusala ejjuma nenkuba essimu
nenkuba essimu mukona ngamba ati wali buzibu penzeko ko yange nenjimuwa nazaala naye nemuweze ebibye ku ssimu sipidi namugamba Mariati fumbirwa omusajja biwedde fabe twaka tubiwedde nengera ntutekako n'omukono twali kubuzaabuza negwe tebenza okunoba ku lwomukaaga n'otuuke wamwe ku lwokutaano omusajja n'awasa ku Sande ngo netekako wano ate kati nyinza obutabeera nabo abakazi abaagala bali awo bapendinze baninze gwe bw'ojje wange n'onzanyirako gye bali abaninze balinze akafooko kazanyiremu ngamba bugambi nti nani ani yeetaaga yaseeka munnange gwagenda oba wasatu mu etaano kwana ndeta wa 17 ataddawa ate nga nina omulala kyali eragira byonna gobandagira nze njagala bano mulimu gw'omugumiikiriza eki nabbi yagaana omukazi okuva maka ga bbaawe nga tamukkiriza kumala ennaku 3 n'agenda kasita omala ennaku 3 obufumbo buweddewo mugumiikiriza ki gye yagenda teri basajja lwaki aneesibako nange gyandese teri bakazi mbeerawo nkungubaga empewo enfuwe mbe omukazi yagenze woowe mulekerawo kuzanyi mulekerawo okuzanyira mu busiraamu era ekyo nkibasomesezza mu kitegeero olwaleero babba mmwe we muviirawo abakyala babeetaaga bangi mukiwulidde abakyala babeetaaga bangi muve ku bino ebyokuddaawo mbuwenne mungenda ajja kulaba ajja kupookya ajja kwejjusa gwojja okwejjusa mutule mu bufumbo bwammwe mutereere musaale swala zammwe mu bufumbo bwe muba muyombye yombera mu nnyumba tofuluma tofuluma gye bali abalungi abakusinga mu ndabika nga bweweraba n'obuto nga baagala bufumbo ate no gye bali abawala bato myaka 16 18 nga baagala abasajja abakuzeeko nga nze nenfuna omusajja ng'oyo bannaye akuze ku birowoozo baagala nganze akuzeeko ebirowoozo abalala bamaze senior form mwaka oguwedde abalala abanesunga bali mu P7 abalala bamaze diploma bali awo okumanya nkyali nze nayo n'omugenyi ogwensubira okuwasa kati nga kyayonka mbabuulire bamita Suwedi Zubairi Kayongo mwali mumumanyi yafa nga alina emyaka 8 mu emeka yaleka omukazi wa myaka 2 mwegi ekitegeeza nti yaweze emyaka 6 omukazi we tannazaalibwa yali yeekananganze mukazi we tannazaalibwa gwe yasembayo okuwasa okumanya nti yali amwagala nnyo yaleka amaka ge amakulu naga nti banzikanga mu kibanja ky'omukyalo ono erwamata era yaliwo yekka gwe baziikawo tewali wadde kijja naye yaga nti omukyala wange omuto we namugulira we baba banziika fe abasajja naffe tukaddiwa myaka 6 bakyanoonyeza wa 15 wabiri kocha oli awo ozanyira mu bufumbo bw'okutama bwote bene lyagala ogwa mu sepiti n'osituka tegwa ku kibegabega ozanyira mu bufumbo ne weebaka ne ligweri tonnebakira ebbeere sajja abuuza ki ekinyogoga libadde obadde nebakidde ebbeere mwe muzanyira mu bufumbo mutereeze eddiini mutereeze ki mutereeze eddiini kati surutu swala olina kuba musiraamu n'okola byonna ebyo ebiri mu busiraamu kubeera mufumbo okola kutya olyoka osale eswala eterere obudde bunkwata
ngenda basomesayo ebintu bibiri ebitta esswala tugende. Ebintu bimeka? Abakyala muwulirize. Ebintu bibiri bitta esswala. Ate nga mwenna abasinga obungi mubirina. Abasajja ngenda bawa kimu n'abakazi kimu. Nziremu bawe ekibagatta mwenna. Asajja musoke mumbuulire kyekitta esswala. Abakyala kyekitta esswala. Njagala mubeere realistic. Kiki kyemmanya ekitta esswala? Wangi? Kati kyembagamba kye muddamu ngenda kinnyonnyola bulungi nnyo. Abakyala mugambe nti ekitta esswala nika muddemu. Abaami mugambe nti ekitta esswala underwear. Ekitta esswala underwear. Ekitta esswala nika. Awo tugenda okulwawo. Abakyala buli omu ng'oyina ennika ng'ogisalyamu esswala ezi emu ku zo ebanfu. Teri kumu asobola kukuuma nika nga nnyonjo okuva ku subi okutuuka ku zuhuli. Mmwe bannaye munanjogeza n'ebiddugavu. Munanjogeza n'ebiddugavu. Omukyala omusulo gumuluma n'agenda bw'ati abikka eno obunyuma n'akiririza n'anywesa. Okakasa olya n'omusulo guweddeyo. Si buli omu. Weewuunye omuntu akyasinza okwonoona ennika ye mukyala agenda n'amazzi mu kinaabiro. Kanno kankubuulire nti bw'ogenda n'amazzi mu kinaabiro gwe weeyiwako amazzi ne weekuba empi guli omusulo ne guseera nga gukyaliikinga ne gutonya mu mpale. Gwe olwokuba bakugamba nti omukazi agenda n'amazzi bw'otuuka eri olumala okukiririza nga weekuba empi pa ng'otandika kutambula. Omusulo gusigala gutonya mpola gusigala mu nnika. Tegugwa. Omukyala okakasa nti omusulo guweddeyo ekitonenya eddakiika ezi. Ekitonenya eddakiika temuve mu by'okusaaga. Eddakiika ezo tobiyita bya kusaaga. Ennika zifa nnyo era teri mukazi muyonjo nnyo ng'osobola okukuuma ennika ey'olunaku olulamba gwe nga wagijjawa. Nnika ki ey'olunaku olulamba? Abasajja kizibu nnyo okukuuma underwear lunaku lulamba. Olumala okutiiriisa ng'ozza mu underwear nga kati kataka kutonyesa omusajja bw'amala okukunkumula omusulo ne guggwayo kubayita okuggwayo kuno okw'omusulo oguyiika asigala avaamu. Abafiki bamugamba alinde amatondo 9. Alinde amatondo ameka? Kate mwogera 9. Amatondo 9 okakasa nti gaweddeyo akola atya? Akololamu. Gino emiswana gite gibadde gigakutte. Naye kati mumanyina okufuka ku maato n'omala n'owuuba kwata kanaggweramu eyo. Olagira oli ogamba bugambi nti andawe yakwata gw'omanye ebibyo nze ntambudde. Kale ndawe yange tanga kunywa ng'enuuna. Omukyala ng'otambudde wulya solution
ng'otambudde n'ofunawo okunkumula kale ekitone ennyo beera n'akatambaala okateeka eno wansi wennika okajjangayo wayisa eddakiika 5 olaba tekuliko mazzi kale kozesa toilet paper giteekeyo bwoti otambule ogijjangayo nga namu olimbuulira tesobola kuba namu kubanga omusulo gutambulira mu busekeso waliwo obusekeso obusuwa buli buyuleta babuyita buyuleta bugenda bugumalayo mpola mu kawago aye tegugwayo kuba omuntu bwagwamu omusulo mu kawago afa omuntu bwagwamu omusulo mu kawago akola ki afa kati omusulo ennika ne underwear bitte swala ekyokubiri ekitte swala njagala tugenda kyogerera wamu tugenda kisabika emirundi 2 nenga njagala mukitegeere sira kukyogera mu lulimi lulala nnyo nga kyogera mu lulimi lwe mumanyi lwe kitegeere ekitte swala ekyokubiri mugambe nti ye anasi mudemu ekitte swala ke kabina temuganja okwogera abantu bwe muba mugenda okusala obubina tebutukula Allahu la ilaha illallah bannange swala zaffe nnyingi nnyo zifiiridde kabina mwe abalina obunene n'abalina obutono nammwe abatuuza emigongo mu kabina mulimu ekyenda bakiyita dubuli omuzungu akiyita anasi tekitukula bwe kigenda okutukula eswala ebanfu ate kitukula emirundi 3 kirina okuvaako obukyafu obulabika nekivaako olusu lw'obukyafu mwagana okukitukuza mwagana okutukuza anasi nga mugenda okusaala nosanga omuntu ng'agenze mu toileti n'akacupa ka lwenzo lyako akacupa ka lwenzo lyako kayinza okutukuzaako kano magana kana akacupa mbwakekereza amazzi ganyoko kana amazzi gokekeza ganyoko naye gana amazzi negakunaaliza akabya negatukula kano anti sikwalisa amazzi mangi kano weewuunye omukyalo omutuufu ne weba togenda kusaala oluvannyuma okuva ku zuhuli ku subuhi okutuuka ku saawa 3:04 wali badde ogenda n'akadomola era n'oddamu okuuma ebitundu byo nga biyonjo naawe omusajja era bwe kiri kyokula nabbi yakolesangawo eswala za duha awo wakati awo tuwa ku duhuli ng'olinawo eswala gy'osadde kwekuuma na wuzu toyinza kugamba nti ntukudde tosobola towesobola kati bana balina zigomesi eyo gomesi n'ogitikka waggulu n'otagifukira gwe ogwe gomesi muzifukira esikaati muzifukira wali wana abambala bulegingi ate muzikwatako mutya anti kakati kwatya katono wano anti abayo kati kambalake kati muntwale nyambade kiteteeyi si ekiri omukazi ate okukakasa nti tewefukidde oyina zikwata bwoti pozi nga bano abakununkiriza bwe bati naye asitamye obulungi bwoti engoye zibeera eno mukazi wamalira ekyetaago tewabeerawo omuntu mulala yenna kabeere mukazi munno naye ne mugenda eyo mulegendayo babiri bwe mwenyumyako bwe mwetunulako mugenze kufuna wuzu mumunyumya bwofuna wuzu bwewewumbawumba ta amagulu mujja kwendogeza ebiddugavu maliriza ebitaswala biri bimeka 3 ekisooka underwear ekyokubiri ekyokusatu kabina buli omu agenda agaziyo ebyo Muhammad Kalanzi noba tongizeeko bingi genda oyiga ebyo bintu 3 Muhammad Kalanzi yatugambye ekimu kubitta eswala nika kabina underwear omukazi genda okitegeeza ebbaawo sajja genda okitegeeza mukyalawo
buli omu yetegeeze ategeeze nti kati ngeze kola ku experiment ya kabina katadde wuzo mukitegedde wangi omuntu abana kabina barakallahu fika wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Tujja kutandikirawo inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbi takabbal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli omwako atako munne